February omwaka mulamba bukya ebyaliwo e Kawempe ebya okukuba bannamawulire nga byakolebwa abasajja abaali bambadde uniform y'amagye agafa agawana ag'e Uganda era nze omu kwabo abawambibwa. Essaati eno gy'olaba mbadde ndudde okugyambala, in fact maze omwaka mulamba nga sijambala kefas. Mwaka mulamba n'empale eno mwaka mulamba mbizuukusiza oluvannyuma lw'omwaka omulamba. Sikikola nti kyakwenyumiriza nti omuntu wenyumiriza mu kuba nti wakubwa, naye ekyo tukikole okujjukira, nkikola okujjukira ebyo ebyatutuukako mu mbeera etaali nnungi, kubanga ekisooka ffe tuli bamenyi b'amateeka ng'abamawulire ate situlina musango gwe twali tukoze. So abaatuddako ne batukuba emiggo emingi ne basooka ne batubuzaawo nga tewali amanyi we tuli, okuggyako ffe ffennyini ffe abaali bamanyi we tuli. Baatusibira mu drone ne bagiggala endabirwamu zonna ne batukubira emiggo mu drone omwo. So bwe bakuba ku maviivi, we bakuba obukongovule, buli kitundu kya mubiri nga bakikubako emiggo. So naye twebaza Mukama nti twakiyitamu. Of course tusobola okugamba nti waliwo kenjawulo kuba bw'otunuulira cases ezizze zibaawo ne cases ezaabangawo olaba nga kati cases si nnyingi lwakuba nti era ebibaawo tebyenkanankana, nti waliwo cases ejjanga eryemu naye nga mbi nnyo. Tutunulira mu Uganda waffe Mbaadi wano we baali mu kalulu akola n'ekitongole ekya BBS Terefayina, baamukwatanga we bamukuba ku mmotoka ne bamukuba empi, kamera ne bagyonoona. So eyo case nayo yali mbi. So cases zizze zibeerawo, naye kale bw'otunuulira okusinziira ku byali bijja bibeerangawo n'ebiriwo kati olaba nga byakendeeramu cases tezikyali nnyingi.